Sara birete biraga ki Uganda gyegenda engeri bamukwatamu bamuwadde beiru amaze sawa esukka 48 polisi yebuzabuza gwe ng'omuntu aludde mu kino kisaawe ky'ebyobufuzi anti kakati ebyo bulijjo byembagamba nti gavumenti ene yaffe kati ebya constitution ebya rule of law ebyobuntu yabivaamu dda kati yekozesa amaanyi gaayo kusirisa buli muntu yenna aba ayogera ebikyamu kati nga Saaro oyo woolaba bamukutte wrongly kugamba nga bwe tubadde tugamba wano teryagoberera amateeka teryagoberera constitution teryagoberera eddembe ly'obuntu ekyo kitegeeza ffe Abanayuganda kati tetukyalina ddembe lyaffe ly'obuntu wabula gavumenti ne forces zaayo ba poliisi ne army be balina obuyinza kusalako oba n'ayogera oba n'alya oba n'okola ki kubanga bw'okola ekintu kyonna ekirabika nti bo tebakyagala si kugamba nti kiri wrong naye baba NRM tebakyagala oteekwa kubonabona ofeesinga amateeka bakusibe kye bakoze leero okugamba Sarah first of all oba ogenda kukwata omuntu oba omukwatidde offense bagiyita ki kyaba asobeza akoze ekibi omusango oba ogumanyi ogenda ne police warrant n'ogamba nti gwe okoze omusango gwe guti era tuzze kukwata tukutwalewa ku poliisi okiwulidde kakati bo kye bakola bajja ne bayingira nyumba yo bayirawe ne wa RC bali tebatuuseyo bajja nga bayingira nyumba bajja kukwata omuntu omusitizen bwati talina nakyakoze talina kyasobyanga bajja nga bantu 20 ne drones nga 5 kukwata omuntu oyo omwe tebasobola kugamba nti tukwatidde kino bakututte ku poliisi kati amazeyo ennaku ziyita kwa 48 hours 48 zetwabawa mu mateeka kakati ebyo byonna tebibakwatako bebaagala okusilensinga ate kati ng'ekyokukwata Sarah kugamba si Sarah yekka kikwata kusirisa Abanayuganda bonna nga ffe babayita advocates for human rights ba activists abo bonna baagala batutiise batuscaringe tusirike era kati baagala bamutwale bwe bamuteekayo mu prison taliddamu kwogera kujjako obululu nga buweddewo naffe abali wano abasigadde tutye ebintu bigenda kyogambye n'ogamba ggolooza gwe tebasobola kukwata obadde osaaga nonzanyirako nze ondaba wano nze ndi mwana wa Katonda yampa ekitone Museveni agamba buli omu alina omwoga gwe kikyekyo omwogo gwange gw'okwogera ate n'enjogera ebituufu ate n'engaana inequality injustice n'olwekyo nze kankubule sirimu agange gava muri Katonda gwe Katonda omuzanyisa w'enyimiriro is my rock, is my refuge, is my protector, is my defender, and the word of God said don't touch the anointed one of the Lord, let them come to touch me. My God will fight for me. Have you ever been to my gate? The angels are on guard. I've been there. Kati ekiralo oyagala ki